ku cinema ebankula y'ebino Uganda buli lwamukaaga saawa ziti tuba tuzze nga nkuleetedde ebyenjawulo ebirungi ebyakabi ebiri mu film industry ebikwatagana ku firimu ezaffe ez'ebina Uganda. Mbeebaza bannaffe mwebale kulaba Delta TV ate era mwebale kwagala kina Uganda. Olunaku olwaleero nina bingi nnyo bye nkuleetedde, ngenda kuba nkutwalako mu premier eyali ku theatre Labonita ku lunaku olwokuna eya Struggling Faces, ate era nina omukyala omu ku abo abazanya mu firimu eyo katugambe eyalinga main actress. Omukyala ono muzanyi wa firimu mumumanyi ate era comedian kwegamba bwe munaamulaba mujja kutegeera kye njogerako. Nera firimu bagiyita Struggling Faces. Nze Joanne Ssuubi kansoke nkulageko ku Struggling Faces kati nnyo ngenda kuba nkubaona omugenyi wange tovaawo. Well, film ogirabe bagiyita Struggling Faces. Firimu eyo bagitongoza ku lunaku olwokuna olwa weekend nga 28 wali ku theatre Labonita. Era ngenda kuba nkugezaako kulaga ku ebyo ebimu ebyabaddeyo, nkulaga ekyatambudde kitya, kulaga abantu ababaddeyo, then olabe n'abazanyi ab'enjawulo abali mu firimu eno eya Struggling Faces. Omukyala gwendi naye bamwise Vivian. Vivian ozamulabye mu trailer yazanya bali kuzanya kale nsanyusa okukulaba. Oli ku sinema neera okomyewo neera anti buli onobeera mu industry neya art nja kuba nkuleeta neera paka ekyo kirungi nange neyanze in advance. Okay, webale kuzanya kale mukwano nkulabye mu Struggling Faces nabula wali eri ku Labonita nga gwoliko wali selfies zonna buli kimu zonna nga wetuzeekubya akaviiri akagato akagoye mwebale kuzanya mwebale kunyirira kale mukwano nawe webale kubeerayo owose omukulu gwaffe ekitiibwa ne Delta yakola kyamaanyi. Okay, Struggling Faces gundi tulabye trailer tukulabye ng'olinganga gwe main actress, right? Yes. Role eyo wagifuna otya gwe nga Vivian? Role eyo nagifuna nga ngeze mu auditions batekawo casting call nenjiraba and I got interested so nengenda ne auditioninga wena auditioninga ndoza ne balaba nga nza fit okuzanya iyo part bankubira ne magamba you're fit to go kwegamba mbona n'obayitamu bonna ne mbayitamu n'obanga gwewangudde role eyo. Si kyangu. How did you feel? I was very happy and excited because we tried to collaborate gundi auditions but parties ezimwe zigenda okubeera mu movie betwakozesa kati script eyo nagisobamu nga butuufu ng'olaba bikwatako bwebisobola nga bisobola te nga binkwatako nze ng'omwana omuwala n'ogamba mu butuufu nina okufuna role eyo nyina era nomala n'ogifuna wawayo oba kasente tubamanyi ba actress abamu ab'ennaku zino oyita director n'omugamba kino kyali solid site amabega oba olinayo abakumanyi oba kale bakusaasira todagamba kano ka Vivian kakawe nakikwasa mayi nengenda kodi kosinga kukyali nasasula oba nakola ki sandigeze ku auditions why should I go nga mpadde esenzange babikola bino byogera kubanga abantu babikola true babikola ate Uganda gundi ate yo kika so naye nga tesi kirungi kika nnyo olina bingi by'omanyi ojja kumbuulira ojja kubuulirako edda nga tuli babiri okay film wagisanga otya? Film yali nnungi lwadde yali so hectic nga twetagamu amaanyi ddala nze nga main actress naye nga yali nnungi because actually we had to travel to Kalangala. Passion gy'okyogeza nga nze main actress banaye yerikuba nkifiringa nti kino nze yakikola tokikiriza nti abantu bonna amaaso gaali ku lutimbe nga bandaba olinayo gundi mu Struggling Faces party gy'ofuna n'ogamba naye really nze yazanyaawo ng'olabye ddala mu butuufu si ye gwe wasukka pati ki waliwo pati awo nakaaba omanyi pati z'okaaba ziripo obuzibu naye nalaba nga kino omuntu wagituna era kenyini wenkitunuulya I feel touched kivivi kyaffe bale kuzanya bambi olwo mugenze paka Kalangala gye twagenda Kalangala. I think I had taken long without going there so I was very excited. I packed tugende Kalangala. I think twala mu kkubo koziwala twalina okulinnya ekidyeri abatwisa amazzi nti si byangu biki naye amazzi kyali kirungi cause nalaba scenarios nungi
abantu bayonga balungi bajja mufula welcome abekalangala ola firimu yakutambuza paka kalangala nawidde mugenda naggana tugenda ggana naye sookoleke mwina level gye mwewa mumaze premieringa kula bonita kati mugenda ggana tugenda ggana kwegamba ekyaffe ng'abazinga ekintu twagala kitambulizako eno level nti ate mwenga abaki abazinga yaffe nawo kimanyi muli ba uptown downtown bonna level tugikolera soko mbuje watufu wogwa uptown downtown bonna tugwayo ffe downtown uptown kwegamba tukimixinga wetubuzabuza n'ebintu bya firimu mbimanyi anyway kiri bo okumanya gye batuteeka kozi balaba quality ya mubi yaffe bamanya nti bano bali wano naye nga ffenna tutryinga okudelivinga message ku bantu bonna uptown ne downtown tuule ku director ku set wali eri nga mukola teyali mukama mayi weesesasesa nnyo sawa yayinza oba yali akaaba ng'osekawo awo nali serious bakuba mukumpi wakikola otya nokaba I think the more when nasoma scripts ebigambo yatanga okunyingira nze ng'omuzanyi nempulira nga ate kinkwatako nnyo nempulira nga njagala nkijjayo nti omuntu waba akiraba ayiga kimukwatako ye ng'omuntu you know era nga temanyi kyabakwatako kozi bantu banyumirwa firimu nungi nnyo ndoza naye wali ogezaako gamba nina okujjayo kiri kuba bakwesiga ne bakuwa eyo role kali nga nawe olina ogijjayo kwegamba obuseke bwobuze wali ebbali business wa business soko mpulire like abazanyi we mwali ku set eyo lwemu acting kwagwe main actress kyamanya main actress tebawumula buli sini olina okubeerawo buli sini olina okuyimukawo kyali kitya nali sibiranga ku set bwekyo nga oyinza okukola okuva ku makya n'omulamu awo ngeri wasoma script ne mugenda mu lunch nga wasoma script ekiro kosaba ne scenes z'ekiro nawo n'okikuba mukuba misana kiro ako whole week nga tuli kalangala tegeza buli kimu wakikwatira kalangala waliwo scenes zaali zitwakwatira wano mu kibuga naye nga most of the parts mbubi engeri gyekwata ku mwana omuwala wekalangala zaina kolebwa kalangala best moment nga kalangala nga muli ku set nga tuli ku set omanyi behind scenes ezo zinyuma bye tutalaba ebyo ogamba behind scenes behind her nanyumirwa nnyo okulya ebyennyanja tesukawawo Vivian twalya ebyennyanja nga mukwekyusa kyennyanja land of fish abimanyi abantu n'abagamba bane olwo paati ezinyuma paati z'okulya zinyumira ddala kati sooka ompulire gundi best part mu firimu yonna yonna eriwa gy'ogamba mbw eno ye best part yange mu film best part zonna part zalina nazinyumira best part actually yasinga okunyumira twagishootingira mu binazi I think wajirabye because wali walungi you know nga it's my first time okulabya ebidazi leba bisimba so wali okola kintu munange natuduka story wajiraba I know mtuwa ku challenges ziwasanga ng'omuzanyi like your first time okubeera main actress say first time okubeera main actress in a short movie the what feature film challenge kiki kyewagambye nti obeera nga oli main character sini zaate ezo ziba nyingiko naye buli kaseera obeera kamera ekutunuddemu naye ate si yali main challenging part yali eri ginagambye nti okubeera nga film yali so touching okuyingira that mood ate zengaze ndi musanyufu muntu ndi jolly mukaseera mbansi so kati okuyingira weyo character kyakwanga mu buzibu kwegamba okuvamu ono Vivian gwe tumanya aseka okina mu Vivian wennaku akaaba era ate nga naye nakikola wakikola thank you so much webale kuzanya bangi bakwegombeyo bayidawo okikoze otya okutukaana owooli I think ekyasinga okunyamba kweteeka ndooza omuntu wayinza okundabira weteekawo otya nti nali njagala actinga muze so I started very early nengenda nga ngenda mu MDD and experience kosinga nali njagala okuzanya nga ne MDD sigenda ku theater simanyi nayo nali kati baninsanzeewa wafenga nebase mu kisenge bagambe so oba oyagala ekintu weteeke abantu banakulabira eteekewo genda ku theater begendereza bagambe anti sinto olina kweteeka by the way bera kale oli otegeera omuntu anakuyamba n'atakuyamba ate n'ebintu bibeera ku
ku social media oyinza okulaba nti bayise casting call nga bataddeyo posta ate ng'erire gitsoko kuba kusima okola ki otegeera inquiring anti n'obuzibu obuliwo bayireka nkubuuze golooza kituufu kikkirizibwa okuba nga abantu be bayise ku auditions abajjako sente auditions. Do you think it's right? I think auditions it's not right. Yeah. But wano mu Uganda we bili. Yeah, bakikola. Bakikola nnyo. Ne bayita abaana kati gaye bali wanyumiza emwali ebibiri. Bona ebiri ne baleta emitwalo ebiri ebiri. Mwabo ne batula mu Vivian yekka. Manchi kitegeeza. Kale obeera omusa. Ate kati ayinza oyo obutakitwala nti tomwadde paati n'agamba ebiri kyange. At least bandipadde ne mpitako bwesi mu kamera ne ntegeera nti kale. Naye nga me personally I think it's not right. They're just auditions. Yeah, I think omuntu alina okubeera nga yefacilitate nze okukola ki okuteekawo ezo auditions. Yeah. Tegeeza si kituufu tebajja kwatu sente. Okay, my dear producer. Tayini yekolera akasente ke nate twalewadde n'omubayise ne batazannya. I've seen it everywhere. Never mbisi kirungi mbere nga mukyusa mba producers. Ba producers mmwe lumu tujja kuba tubajjira. Today eri ku premiere ku La Bonita. Tayini yekolera akasente ke nate twalewadde n'omu. Gamba ne bayise ne batazannya. I've seen it everywhere. Never mbisi kirungi mbere nga mukyusa mba producers. Ba producers mmwe lumu tujja kuba tubajjira. Today eri ku premiere ku La Bonita. Gwenga gwe premiere wali ogyetegekedde oti? Ana preparations zali nene ko zakuwuba zampuuba nanga nempuliranga ngolinga ategeka embaga ekituufu nenga nga ategeka embaga I was seeing you here the year ninga ba Vivian ngata buse premiere ngekuwubye. It was a big event iranga tulina kikuba wali wonna yatwagala okola fabazinga twagala okola ekintu abantu kibatalabanga kate bayige mwatulagako waliwo yali ambuuza n'abuuza like ekibiina kya Vivian firimu ya Vivian yengo omuntu badde nsaba omunnyonnyola kitegeera nedda ekibiina bannange actually sina kibiina it's a company because ekibiina kyawuka ne company yes this company is not mine ndimunga let's say kangabo banga employee yafena tukwasiza wamu wakazi team oli buli omu kya contributinga tukitwala nga kyamugaso kubanga tulina ba directors ba actors ba editors ko fuka fena twewe ekitiibwa n'oli idea gyalese tugiwelcoming so teamwork esizo tukolera muzinga so tukyange nzingomo. Okay, kyekyasiba okunyumira ku premiere abantu bajja bannange our fans mwebale kujja bannange tubaagala nnyo ffe ng'abazingira temujjanga okwo mweyalire nnyo oyogedde n'Oluganda temujjanga okwo mala sitegedde njogedde Oluganda temujjanga okwo kizeemu Vivian ngenda soka nkwerekereze soka ngenda njogereko n'abalala kubanga omanyi abazinga muli bangi nnyo kampani nnamba erina abantu bangi nnyo naye nga tewerabira oli ku sinema enkola y'ebina Uganda kanfuneko omuntu omulala ava muzinga yaffe naye atubuulire ye olwokuna luno ye lwamuyisa lutya yeebaka oba teyeebaka tovaawo. Nazanyanga Dalton. Dalton yali akola atya yali ani? Dalton yalimwa muvubi mu kyalo. But a youth naye nga yali organized ko ba mu kyalo omwo. Ye yali organized muko. Yalina kagaali. Yalina ndozo bugaali kwe naye ndozo yalina lyato. Yalina eryato ng'avuba n'amala kuvuba kuba yatwalanga n'ebyennyanja mu Kampala. That's why you saw that scene where I was in town when Vivian was looking for a brother ate nga nze ndi mu Kampala nagenze kukola mirimu egy'enjawulo so yali mugezigezi ku kyalo okwo naye nga namagezige naye si ta shooting anyola ngali awo yo Dalton banange abatandise na fedoza mwamulabye mu filimu ene ya Struggling Faces tewerabira tuli mu kunyumya muko n'abazanyi premiere yagwa yo twagimala ekimere kyali eyo ne tulya abantu bali eri abakabi abamanyi kwegamba ekyali wali gwe yasuba gomanyi oba onogenda Ghana anti je premiere ndako kyeraga no tugenda ko de kalangala Bana ite mundeka. Kalangala tuddayo nga. Njagala linya kuchiti. Nga munana. Nga munana tugenda kuddayo kalangala. Jemgenda kwera premiere. Tugenda kulayo ka premiere akatono. For those people because movie twajijja waabwe. I think it's also wise okuba deserve.
bajje tumebagamba nti byali birungi mu Kampala and they were not there. Ate nga twakwatira waabwe. I know. You know, so how did you find it on set? it was cool. It was cool, eh? I think it was really cool. No challenges. The challenges were there, of course. Yes, of course. You said it was cool. So. Njala. Eh? Enjala. Vivian angambi ali ebenyanja nga bwetusa yes, kati twalyanga, yes, that is very true. Twalyanga naye omanyi nga mulya mumaze kola. I know. There was no time for eating, like there was no time mbu tujja kulya kusaawa eziti. Kati gole agalole buli kiseera. No, not really, but I just love food. I just love food. I have a feeling for food. Yeah. But yeah, it was cool after we used to eat but not on time. So that was the challenging bit for me. Of course, you eat. Yeah. Exactly. You're artist, you're film, yes. Those are the challenges. Director wa Msangote. He was okay. Tebatukuba. Kubanga twafuba nnyo okutegeera bye tugenda okukola. I think that was the other part. Nti twategeera bye tugenda okukola, twamanya script bulungi. So there are just a few little challenges here and there. But mwekyo nge of course ne bobo obuliddwa line prompter abeerawo. Nagamba no, that's on the line. You go back to the thing. But it wasn't like, and he's not rude. Samuel Xavier is not rude. Samuel? He's called Samuel. I think so. I think so. I think so. Naye waba Samuel yali ku film when nga director. Then I have a feeling this movie is going somewhere. Because I know him. Chakutem. Chakutem. Anyway, tugende maso. This beard character. Really character, or that's you? I have a unique feel with things. I love my beard. You love your beard. I love it. But in the movie, you remember I didn't have it. Yeah, but somehow I developed this feeling of let me have my beard. At least for the premiere. That's for the premiere. Yeah. It's cool. People bagambe. Isn't that the guy? Like, Hey, we had some guy from whatever. From Kalangala, yes. Okay, yes. Your last words. I don't know how much omusajja takirizibwa kufukamira. That is very difficult. Naye twagala okubebaza mwenna. Abantu mwenna baavaayo ne mujja Abaganda baffe, mikwano gyaffe, abantu abagala zinga yaffe. Zinga yaffe company eno yatandika nga abantu balowooza tusaaga. Because twatandika ebintu nga bagamba nti that cannot happen in Kampala. That can't happen. Ffe movie tuzikola bwe tuti. And we're like, no, you people, we have something that we brought. Nabino bye mulabawo waliwo ababireeta. Kanaffe twabakuleeta. Ekyaffe. Ate si kyaffe, ekiri standard. So, twagala okubeebaza abantu abatukkiririzaamu ne mutukkiriza. Kati mutukkiriza, you see where we have reached. People have bought tickets, people showed up, people were very happy. And people love you. Exactly. So they love us. So I think we have to thank all of them for that. Then Delta TV. Yes. Thank you very much. This particular program, it's TV zonna zandibaddeyo ne program eno. Munsi yonna mu Uganda yonna. Oba manya program satu emwebere ya movies or something like that. So we want to thank the directors baffe, Delta TV. The producer himself, Ivan. Producer Ivan, thank you very much. Thank you very much for hosting us on this platform. And yeah. Zinga yaffe. Kipya ki kye tuba tusuubira mu Zinga? Mulinako mufumba akapya? A lot. First of all, tugenda sooka kukola neno movie. Movie eno. Fwe buli mwaka tubawo ekipya kye tuleeta. Luli twaleeta kikyo. You remember? This time tulese Struggling Faces. Tugitwala Ghana. Tugitwale Nigeria. Bwe tuveeyo tukomewo e Kampala. Sente muzijjawa. Oba film bene tulutyaza wano banga bati balina sente. Sente teziriyo. Ekyo kankyogera nga ntunudde mu kamera. Kankyogera nga ntunudde mu kamera. Sente tuzirina ezeetaaga okukola buli kintu kyonna kye twetaaga okukola. Sente zitaliiwo. Ze sente ezokasuka ezokwonoona ezaki okitegeera. Naye sente za movies wezikuba movie yennyini ekola sente. If you are an actor, you're already rich.
Really? Practically, if you're an actor there in Uganda, you're already rich. But people don't know how to grab these opportunities. Balozo kugenda mu camera n'ozanya. That is all. There's hard work down there. Go to the companies, look for sponsorship, look for this, look for that, whatever sponsorship you try. Of course, yes. People were there. Come to TV. Come and see Mr. Ivan. Tell him I have a movie. I want to be on TV, but no kola guni gato chade kona ku Delta. No kola premium gato chade kona ku Delta. Na chazanga gwe. Ngakwa kadeko katuli bubinyo bana. Thank you very much. Thank you. All right, ngena kuba tukoma wano no mwami zinga elimu abantu banji nyo bantu bayitiriyo. But also, na ye eno kurekayo is professionalism. Nacho chikuru. Oh, true. Sente ku sente yogerako professionalism. Nti twagala fe tuli ku mulamo gamba personal accountability and responsibility. Gwe mulama go tutambulirako mu buli kye tukola. There must be accountability and there must be personal responsibility. Responsibility obuvunanyizibwa. Accountability obukoze. Oyina kubeera wano saa meka totuse. Kakati owoza kimunze nkola ku Delta. That is nonsense. And the actor, nayenga you are actor where? Ikwagadde. By the way, thank you so much. Bigambo byowadde abantu kimanyi gwali ngoli muzanyi wa film oli actor oli director oli producer oyina ebigambo byoyize mu bigambo byono omwami. Ngenda kutwalako ku Labonita tugezeeko okulaba biki ebyaliyo ku premiere ya Struggling Faces. Naye nze ngenda komano nako lwaliro mbere bulungi we meet again next Saturday. Remember nze Joanne Ssuubi eno ebankola y'ebina Uganda mbere bulungi mweraba.